Bakansala enkoko baagikutte mumwa era nga zigenza okuwera ssaawa 3 ng'ekisenge omuteesezebwa kyajjudde dda obutafaananako na ntuula ezibadde zibaawo abamu mwe beebulankanya. Bano babadde baweerera ddala 32. Lodi Mmeeya wa Kampala Erias Lukwago yasoose okuweebwa omuzindaalo era bw'atyo tabandadde nagwo. Olukiiko n'alukwasa omulamuzi Miriam Ayo abadde alina okukubiriza okulonda kwa sipiika n'omumyuka we. We need to guard the sanctity of a sacred ballot. To be convinced and satisfied, confirm that they are all. So you just show me that you are present. Taludde n'ayita abasemba ababadde bagenda okwesimbawo okubadde kansala Baker o FDC naye ng'ateetera n'ekisinde kya People Power, Doreen Nyanjula o FDC ne Muhammad Segirinya. Abalala 3 okubadde kansala Ali Samon, Burhan Byaruhanga ne Doreen Sabuka be bavuganyizza ku bumyuka bwa sipiika. Baweereddwa omukisa okweyogerako eri abalonzi. Is to offer myself service and that service should be people-centered for the betterment of us all. Please avoid voting a speaker who will revenge on a particular group. I want to be a speaker who will raise with you if we raise, who will fall with you if we fall. Oluvannyuma okulonda kutandise era nga Lord Mayor Erias Lukwago yasoose okuweebwa obukonge olw'abalala ne baddako. Obululu bw'ekifo kya sipiika bwe busoose okubalibwa era nga Baker Kawalyo wa FDC amezze banne bw'afunye obululu 17 n'addirirwa Doreen Nyanjula n'obululu 14 olwo Muhammad Segirinya n'abuukayo n'akamu. So when you add 17 plus 14 plus 1, the total comes to 32. So there was no invalid vote. Akalulu k'ekifo ky'omumyuka wa sipiika kaddiddwamu olw'ensonga nti abadde awangudde mu kusooka Burhan Byaruhanga abadde taweza bitundu bisukka 5 ku 100. Bwe kaddiddwamu Burhan Byaruhanga wa NRM awangudde Doreen Sabuka wa FDC n'obululu 18 amuddiridde n'afuna obululu 13 n'akafudde kamu. Byaruhanga Burhan Mugisha got 18 votes and Sabaduka Doreen had 13. We had 1 invalid. I, Kawalya Abubakar, Solomon. Abalangiriddwa balayiziddwa era ne bambazibwa ganduula mwe bagenda okukolera emirimu. Twogeddeko n'abamu kubawanguddwa. Si kyabyewuunyo kubanga emyaka emitono emabega era twalaba Lord Mayor ng'abeera impeached, but even those that were presumed to be opposition. Nenze buli kivuddemu kyonna ngenda kupledginga okukola n'abaana abayiseemu. Era nebaza bakansala bannange okumpa obululu newankubadde tebuweze naye nsuubira 2021 ng'abantu b'Ennakawa basazeewo nja kuba kati sikyayagala bwa deputy speaker, nja kuba njagala bwa speaker bwennyini 2021. Mubadde mu challenges nyingi because tekisoboka kubanga omusajja Segirinya abadde mu leesi afunye akalunti kamu. Kitegeeza nti wabaddewo ebitatambudde bulungi. Nkyayongera okwetegereza ne balooya bange. N'abawangudde ekya sipiika n'ekyomumyuka nabo baweze okuweereza bannakampala. Nti Kampala bannayuganda banyigirizibwa, baganda baffe battiddwa mu bbanga lino okusingira ddala ng'ekibassa kuvaayo kwogera mazima. Nze ndowooza kye twandibadde tusinga okuteekako amaanyi n'okuyamba abo abasibwa nga tebalina misango n'ebintu ebirala byonna byonna. So obukulembeze obuzzeewo tugenda kulaba nga tuteekawo enkolagana egenda okuzza emyoyo, okuzza abantu, okulaba nga embeera eri ebadde eriwo evaawo tukatudde mu kukolera abantu n'ebyo ebibagasa. Ye Kawempe ab'ekibiina ky'NRM bakyakyankizza Onesmus Mutumba okuwangula owa DP. Eno abalonzi babadde 46 nga munna NRM awangulidde ku bululu 31. N'olw'ensonga eyo tukubiza abantu bonna bannange tewali ensonga yonna ekuwalanya munno emukuloza abalala kuzalaguza abakola ki ebyo tewali nsonga n'emu lwaki ojo. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.